tugendamu ababbinkana bayingidde sabbiiti ey'okubiri naye ng'ate ebiragiro bya COVID-19 ebitangira COVID-19 batono nnyo abagenda maaso kubanga babigondera. Polisi kyagenda maaso okusikambula emuguwa n'abamu ku ba presidential candidates ab'enjawulo abeesimbyewo ku nteekateeka za COVID-19. Ebyo n'ebirala tugenda byogerako naye kakwasi munanga akunamuseeko tube nga tutandika mu butongole Omunnyo Ku Makya olunaku olwali ennaku z'omwezi 16 nga bwegambye omwezi gwa November. Weewaawo okukulisayo mu weekend nenkugamba nti sijja kwawukana nnyo ku munnange. Ekirwadde kya COVID-19 kitegeeza nti kati kikutte wansi ne waggulu. Abantu 231 be bazuuliddwamu ekirwadde kino olunaku olw'eggulo mu ggwanga lyattu Uganda. N'olwekyo bw'oba ova ewaka jjukira okutambula ne sanitizer eyiyo, jjukira okutambula ne mask. Kati kitwale nti buvunaanyizibwa bwo okutondawo akabanga wakati wo n'omuntu omulala akuddiridde. Ebyo byokka ebyokulwanyisa sofa bye tulinawo mu kwewala ekirwadde kino ekya COVID-19. Vaccine wano mu Uganda tetunaba kubanga tugikubyako eriiso lyonna, wabula ate ne treatment naye ekozesebwa yakugeta yakupangirira. Tewaliiwo ey'enkomeredde egamba nti yeeno omuntu waba alwadde COVID tumuwe eddagala bwe riti. N'olwekyo nga bwe tukowoola omutonzi naffe tukole ogwaffe gwe tuteekeddwa okukola bw'atyo ajja kubanga ate naye atuyambako okuvuunuka embeera eno. Otherwise olunaku olwaleero lwa bbalaza sabbiiti mpya weekube muttooki gw'atannaba kuva waka. Biki ebyakulemesa sabbiiti ewedde okutuukiriza bye wali oyagala okutuukiriza ate eno sabbiiti esobole okuba ng'ekola etya ng'ekutambulira bulungi. Abatuuse ku buwanguzi obw'enjawulo tubajagulizaako. Mukama Katonda yeebazibwe eyabatuusizza ku buwanguzi. Abalinamuko obukosefu omukono gwa Mukama Katonda ng'okusisinkane. Eyafiiriddwako ow'oluganda oba ow'omukwano Mukama Katonda akunyige omutima ate manya nti obulamu buteekwa okubanga bweyongerayo. Nkwaniriza Omunnyo Ku Makya esenise na bwire ndi mwana we Busitemeeyo district yiba yebusiya omwene ngo okuheesireho abengo mwesi mbaheesireho n'asasira abo boosi ababitire mu mbeera itaali ndayi oluvannyuma okutula omulindi omubaka weeffe luyahubirwe amasasi n'asaya abagumye. Asaya abagumye ensonga gyetugenda okubanga tutambuliramu olunaku olwaliro. Twagambye nti oba minisita ategeezezza nti embeera ya COVID-19 tukyafuna cases 2 olunaku naye bategeezezza n'ekitongole eky'ebyobulamu mu nsi yonna nti December wanaggwerako tujja kuba tulipotinga cases 1000 buli lunaku mu mbeera y'ebyobufuzi. Singa tobaawo kyamaanyi kigenda mu maaso kubanga kikolebwa. Baatidde nabo ne bagamba nti eggwanga erya Uganda embeera girimu eya campaign batuuse okufuna cases 10,000 bwe tunaatuukira mu mwezi ogwa December. Tetumanyi bwe tunaatuukira mu January n'okulonda ate embeera eyinza okubanga yeeyongeddeyo okuba enzibu ennyo. Ekirwadde kya COVID-19 kyatirimbudde omubaka Mulamba, kyatirimbula abantu bangi, Kano Shabani Bantaliza kyamutirimbula. So abantu abakukunavu banji abafudde ekirwadde ekya COVID-19. So tugamba Abannayuganda mwongere okugenda mu maaso okuteeka ebiragiro okuteekesaamu ebiragiro ebyo bya COVID-19. Abantu baabe bali eyo bagamba nti COVID taliiyo naye nga COVID gyali atatta. Bw'otunuulira ng'eggwanga erya Amerika nabo batandikiriza mpola mpola bwe batyo mu kwekalakaasa kwabwe okulaga obutali bumativu mu busosoze mu langi. Nabo ne bayingiramu akalulu naye ng'embeera yali y'abantu kutabagana wamu nga bwe kiri kati mu ggwanga lyattu Uganda. Kati bw'otunuulira lipoota eggwanga erya Amerika nga bwe liyimiridde abantu abazuulwamu obulwadde bunene buli lunaku beeyongera kubanga olunaku lw'eggulo wano mu Amerika bagamba nti abantu 13,882 be bazuuliddwamu ekirwadde kino ate baziise abantu 579. Abantu banene baali bakendedde nga batuuse ne mu 9 naye kakati bagenda beeyongera buli lunaku. So kitegeeza nti abantu abamu bali asymptomatic tebalaga bubonero naye ate ajja kusiiga ekirwadde kino. Kati kijja kusinziira ku mubiri gwo oli w'amaanyi kyenkana ki kubanga abasawo bagamba nti bakuwa ddagala omubiri gwo ne gwerwanako. So kakati ekirwadde kino tukitwale ng'ensonga si musango okuwagira oyo yenna alina gw'owagira naye omuwagidde mu mbeera ki wakati mu COVID-19 byokola bisikiriza byokola bikuyambako kubanga ekirwadde kino eno okitangira okubanga kisaasaana. So ekyo kiri gy'oli otunulira House of Prayer Ministries International y'emu ku eraze nti ensonga ya social distancing esoboka. Oba oliawo abamu baali balowooza nti bakikoze ogusooka katulinde ennaku ezinaddako naye buli kadde mulaba services zonna zonna zibeera live naye abantu babeera balina mask, abantu babeera bataddewo ki distance. So kakati bannaffe abavuganya ku mitendera egy'enjawulo mutuyambeko okumanyisa abalonzi bammwe nti COVID-19 gyali. Nsuubira nti omuntu bw'awulira eddoboozi erya mwami Museveni
nga muwagizi wa NRM ng'agamba nti ekirwadde kya COVID-19 gye kiri ajja kukakkana. Bw'awulira erya mwami Kyagulanyi baganya okuwulira kuba president lwalaga ayogera COVID-19 era anti tekiri balance ne tiimu ze zennyini nazo zigenda ne zireeta abantu abangi kati tekiri balanced wabeera nabo batono naye bamobilize bo babeera n'abantu nga bangi kati bw'otunuulirayo mwami Museveni ali ku level ey'obwa president mu kalulu kano mu kabbinkano kaakati ate waliyo n'abalala bali ku mitendera emirala wansi kati bonna bonna singa ebeera joint voice ne baba nga we bagenda buli eyeesimbyewo ku mutendera ogw'enjawulo ng'ategeeza abalonzi be nti ekirwadde kino gye kiri banange mwewe distance banayi mwambale masks suubira nti abalonzi babeera basobola okurespondinga ku nsonga eno. So mu mbeera twagala okulabayo eggulu endowooza limu oba abiri twagala okulengera enteekateeka ez'okuziika oba ez'okusiibula omubaka abadde owakamuli municipality Hajjat Rehema Watongola yavuganyako 2011 n'avuganya speaker wa parliament omukyala Rebecca Alitwala Kadaga ate bannabusoga oba abakulembeze bakab'enjawulo ebusoga bataddewo ennaku 3 ez'okukungubagira omukyalo kuba ku weekend agenda kubaawo omuzibwa olunaku olwaleero 2016 yavuganyako omukyala amyuka ssentebe w'ekibiina ekya FDC mu bitundu ebyebuvanjuba eyo Proscovia Salamu Musumba n'amuwangula naye yakkiriza nti ono abadde mukyala oba abadde munnabyabufuzi tebadde nga bakompitinga mu race ne beekuba ali ne baddamu ne batambuza busoga yaabwe okutwaliza amusooka muli ne busoga region okutwalizaamu eri mu kiyongobero erigenda maaso kubanga ekongoba katulengere emboozi eyo gye twakoze okuva ku weekend tulengere tuditogere ku mbako oyo katono nnyo then tulabe kye tuba tuzzaako ate. It's a great loss okubeera nga omubaka abavuddeko mu kiseera kino ekyokulonda ababaka ba palamenti. Ebipya byongedde okuzuuka ku kufa kwabadde omubaka wa Kamuli Municipality Hajjat Rehema Watongola eyafudde ekirwadde kya COVID-19 mu ddwaliro e Mulago nga sabbiiti ewedde ne mwannyina Saamu Mubi abadde yakaziikibwa nga naye kye kimusse nga yafiiridde mu ddwaliro ekkulu e Jjinja. Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni asinzidde mu disitulikiti ey'e Moyo n'amukungubagira bw'alangiriddewo akaseera k'okusiriikiriramu okumujjukira. To warmly welcome you and to receive you right here in Moyo district. Receive a very sad news of the untimely death of your own daughter, our colleague, the Honorable Hajjat Rehema, the woman member of parliament. May her soul and all their dear souls rest in eternal peace. Thank you. Omukubiriza wa Parliament Honorable Rebecca Alitwala Kadaga amukungubagidde ng'asinzidde ku Jinja City Hall n'alabula ababaka okwegendereza naddala abakyalemedde ku nkuŋŋaana ez'abantu abangi awatali kugoberera biragiro byassibwawo. Yesterday, the Minister of Health called me to inform me that one of my members had been in intensive care for about 4 days. So I was hoping to hear that she has come out of the intensive care. But as we were starting the meeting this morning, we were told that our MP for Kamuli Municipality, the Honorable Rehema Watongola, died this morning of COVID-19. So I want to just appeal to the members of Parliament and the public to be more careful to observe the social operation procedures, because this is in the community. You can't tell where it is. So I just want to ask everybody to be careful. Minisita w'ebyobulamu ebisookerwako Joyce Moriku Kaduchu era nga ye mubaka omukyala wa disitulikiti ey'e Moyo ategeezezza nti omubaka Watongola abadde mu kasenge k'abali obubi e Mulago naye n'alabula babaka banne abanoonya obululu. A couple of weeks ago, a couple of days, she was in ICU, and today she's passed. May her soul rest in peace. But it's a real issue. Corona is real. It is taking our people. So we'll call upon our people, please, let's take the responsibility. Campaign, but keep social distancing. Abadde very, very active okulaba nti atwala enkulaakulana y'e Kamuli mu maaso n'eyeggwanga lino okutwalira wamu.
tujja mu misinga nnyo abadde mukwano gwaffe abadde mukwano gwa buli muntu. Ababaka abalala mu kabondo ka Busoga okuli Veronica Kadogo omubaka omukyalo wa disitulikiti ey'Ebuyende, Morrison Kibalya owa Bugabula South, Nayigaga Mariam omubaka omukyala owa Namutumba disitulikiti, ne Paul Akamba owa Busiiki Kawunti batendereza omugenzi akoledde ennyo NRM. Abaire mukwano gwange hayi kyembaire muidiku ekisinga obunene abaire ayenda kateye ate hajati abaire mukozi buli kiseera ngata service above self era abaire ayenda family ye ifenga abeekamuli ifenga ababugabula bibi tufirirwa abaire ayenda abantu be ayenda n'ekitundu kye ate abaire ayenda n'enkulankulana Abakamuli municipality abaire abateeremu enkulankulana buli kyalo oyaganaku signature ya Watongola in terms of chairs, tents. In fact nze ng'omukiise neyasooka okola project eya chairs in every LOC ekyezira kirina mu Busoga. Hajati nja mwidukiraku ekintu ekisinga bukulu kiri ekintu kirala nti abaire omukyalo omulwani abaire omukyalo ayenda NRM bwe twali mu kalulu ke Kamuli municipality ngavuganya n'owekitiibwa mukulu wange Salaamu Musumba wa FDC yali omukyalo omuyikaikamu ate yalemera ku nsonga nga tatiire nti bagwali contestinga naye is a senior politician ayayemerera ku buvumu bwe yawagira NRM mu mbeera yali enzibu eno paka bwe yatuuka ku buwanguzi yafuna challenges mu byokusoma ayeti yakomako ekyo yakuba atuwaire empapula denado bakalinga badikankana ku myaka gyera yeyongera okola 6 okugezaako okukakasa titali kudda ku bukulembeze lwakuba abwegwaniza ayali mu bukulembeze ng'omuntu abantu bawansi kubaali balinamu essuubi. Hajati Watongola was a legislator who could drive from Kamuli to Kampala every day. She could sleep in Kamuli, drive to Kampala, go back to Kamuli. She has been a social lady, jolly, not fond of rumor mongering here and there. Hajati Watongola built her career from the lowest level. She was a councillor, served at the district, and eventually in parliament. You could really see a lady who was developing her career. She has just served one term in parliament. Kibino nti mukiise munaife atufiireko mukaseera kano nga ate tuli kunoonya obululu aye ng'abaire mukyala naali friendly ng'aweya n'abantu ng'afaayo okubyenkulankulana so kibi kyagiire mu kaseera kano. Omubaka Watongola abadde azze ku bwannamunigina nga yagwa mu kamyufu ka NRM era abakakiiko k'ebyokulonda bagamba nti bayimiriza entegeka zonna singa abaafudde abaasimbiddwawo ekibiina ky'ebyobufuzi ekitabaddeewo. Olwokaano lulimu Masitula Namatovu owa NRM, Moses Bigirwa owa NUP ne Engineer Geoffrey Mugoya era bino bye bimu ku bigambo by'omugenzi ku lunaku lwe yeewandiisa. Nsaba munenderaawo olw'ensonga tidire ku kaadi lwakubanga nti twalina emivuyo mu primaries wano mu Kamuli municipality tulina polling stations editasobola kulondebwa aye twadiwa nga bayitibwa adikozeeku naye n'omukisa okuba nti kampawabe bayida kumpa omukisa tusobole okwira mu polling stations edo. Bya Eric Sebalamu ne Munyirwa Ivan Lamek, Sorot TV, Omunnyo. Enteekateeka ezo kitalo nnyo twongera okusaasira Hajj Badru Watongola abadde ate omwami ow'omukyalo oyo. Enteekateeka ez'okuziika bategeeza scientifically agenda kubanga aziikibwa olunaku olwaleero mu bitundu eby'ekamuli. So tujja tukayo ttiimu zaffe zizaba zituwa ensonga zonna nga bwe ziri mu bitundu ebyeyo. Tugenda mulamu katono nnyo bwe tudda tugenda tutunuulira ate ensonga endala n'okugenda ku mpapula z'amawulire okumanyira ddala biki ebirimu. Bingi ebimwogeddwako, bingi ebyogeddwa nga tunyingira sabbiiti ey'okubiri eya kabbinkano aka kampeyini. Katudde omulabe wa Sol TV tovaawo.